okuva 2001 we yayimbira ku Kani yafumbira n'okufumbira ndowooza yafumbira ina yakutuka ebitundu by'ekyama bimulinga omudumu gwe tolinawe watuuse. Are you serious? Kati ogenda kubuulira otya abafumbo gwe mu kanisa yo? Yani alungamya abakyala gwe kamala byonna. That is being selfish. Get married. Oba okimanyi nti olina empisa embizi otya okulaga tinakyo kitubuulire. Waliyo ono omuwala eyava e UK nga bamuyita Jani nga tulowooza agenda kwagala oyo omuwala era teyamwagala. Oba yafa obusolonze simanyi ndowooza alabika nsindika njake. Woba oli nsindika njake genda onywe ebidomola bya habo. Onywe simanyi bimukutula bimuzunza bimuyimisa. Ubeeko ne kyeweekolera okay? Kankubuulire ne woonagaana okuwasa. Tujja kuwasa lwampaka oba si kyojja tubuulira. Bw'oba oyagala abasajja nga nakyo kitugamba tukimanyi. Kubanga goli muntu nabakinze sikuulirangayo nti olina omukazi gw'oyagadde. Mubuulira abantu enjiri nga temwagala kukola ekizampu. Ekitegeeza woba nga toli mu bufumbo butukuvu. Ekitegeeza oli mwenzi okola adultery. Adultery. Atenze kamba buli mwegendereze nnyo bapasita bemugenda ne mulaba eyo mu bituuti. Olina akwata akazindalo ne yeefula nti amanyi enjiri nenga ebintu byakola tebikwatagana. Namwe ne muzunga buli kaseera olw'okuba muri mu njegereza obwavu mwagala mukama abasumulule. Tewali muntu yagaggawala lwakusaba nnyo, okay? You need to style up, you need to level up. Get out of the churches and go and work. Olaba ne Yesu yali mukozi. Sabye bye batabuse bagamba nti nedda tulaga omuntu twagala kumanya lwaki towasa. Ebijujjulu bingi ebikwepikira. Nti ne woba nga gwe abo byekwepikira toyagala. Wakiri selecting mu muchachi yo balimo boze ng'osumba ng'olaba nga nawe ogamba nti ono wife material nti ffe twagala omuntu nange omwana atuse n'okugamba nti wali Dr. Jani yajja ffenna ensi neesanyuka nonna abantu baapika relationship eyo naye mbu teyaliyo bambi mwapika ekintu naye ekintu tekyaliyo naye abantu bo baali bakisanyukira nga bagamba nti wakiri oyo ffe tulirwedde abantu ne bavaayo ne bagamba nze nja contributing nja kumuwa kino nja kukolera kino ku bwereere naye munnange nabyo byagaana. Abuuziza Pastor Bugembe kikyo nti onaakansolinga otya abafumbo nga toli mufumbo. Ekyo nakyo kibuuzo abange simanyi oba naabaddamu ennaku zino takyaddamu ebibuuzo ebyo naye nga abantu bo baagala Pastor wase asumbe endiga nga ne maama ali wali naye eti maama agaanye nsonga ki bibi yo nga tuvudde era nga tweyongera mu mawulire ag'enjawulo mulowooza ye omukulu Tamale Emirundi Junior tayambalidde bannakibiina kya NUP oluvannyuma lw'okuba nga bavaayo ne bawandiikira gundi nti bajoyininge iPod. Munnange alina ebigambo by'aboogeredde bibino oliyebange lwaki mwogerera nga wali akalulu kalimu ebbugumu golaya abantu b'e Bulaaya bakyali mu bya Nuupu edda baabivaamu ne bagamba Bobi Wine pulojekiti ye NRM nze olunaku lwe nategeera nti NUP pulojekiti ye NRM Lubongo yatakwatibwanga. David Lewis Lubongo yatalinnyangako mu kkomera. Drone zikutte Bedi Mutwe, Banubian niri babakutte, bonna aba NUP babakutte ne Bobi Wine. Lubongo yaye tebamukwatanga. Oba ye drone emukwata yabula simanyi. Nze Lubongo ya toyinza kunnimba. Wano munnabyabufuzi atakwatibwanga mu Uganda atalinnyangako na mu kooti ye Lubongo ya Secretary General Nope. Nze najjukira olunaku lumu twali ku kitebaawo nga nkyali mu NUP. Drone yajja nekwata Sauda Madada ne bakwata Bobby Yanga balekawo nze ne Lubongo ya. Era ngenda okwetegereza nga katana yali ali kumpi wali. Drone yalekawo nze ne Lubongo ya tebatukwata.
era omusajja yali akulidde drone eyo mujjukira yagamba abasirikale leka leave those two, they are our children. Nengamba emirimu gyenkola ne Lubongo yakola nga bigenda maaso ye leader of opposition omukulu Honorable Giles Ssenyonyi ono ye mubaka omulonde wa Nakawa East era nga ye spokesperson ow'ekibiina kya NUP yavuddeyo kubanga alambulula ensonga lwaki bajoyininze iPod oba lwaki basabye okubanga bakkiriza nabo bajoyininge atuulirize eside ye. Kibuuzo kya iPod emabega kaawo mwali mugaanye okwegatta ku iPod nga mugamba nti engeri gye bagiteekawo si nambulukufu ne mugamba nti well kati emabega kaawo nakulira okutegeeza nti etteeka lye libakaka okubeera mu iPod weewaawo. iPod nga bwe yali kyali kibiina kya bwannakyewa tuyinza okuyita NGO. Yes. Nga willing entrance, willing participants bibabeera mu real. Kakati tteeka libayita Political Parties and Organizations Amendment Act lyagenda ne likola National Consultative Forum kubanga ye eriwo mu mateeka. Era National Consultative Forum yegatta ebibiina byonna mu ggwanga ebiri ku register ya Electoral Commission biringa ebibiina 27 awo. Kati ebibiina ebyo biri mu National Consultative Forum eri mu tteeka. Akulembera National Consultative Forum chairman nominating ekibiina ekiri mu government. Amyuka Ssentebe ekibiina ekiri mu opposition kyekimunominatinga. Era tuzze participating in National Consultative Forum twasooka okuteekayo Amyuka Ssentebe yali omukyala Jolly Mugisha ne bambi yafa. Kati netuteekayo Benjamin Katana era meeting zituula. Kati etteeka lino lyagamba nti mu National Consultative Forum kubanga eriwo mu mateeka tugenda teeka mu organs bbiri oba ziyite departments bbiri. Department emu ya bibiina ebitalina babaka ba parliament. Organ oba department endala ya bibiina ebiina ababaka mu parliament. Kati ne bagamba nti department y'ebibiina ebiina ababaka mu parliament tugiwadde erinnya ye iPod. Kakati nekitegeeza nti iPod bagituyingizza ku mpaka lwa buwaze lwateeka lyeteeka eryo. Of course etteeka lino tukaanya nalyo ne mu ngeri gye baaliyisaamu tebeebuuza ku ba stakeholders byonna byali byamankwetu naki tugichallenginga mu kooti. Naye nga bwe tugichallenginga lyeteeka eririwo nti kakati bagituyingiza ku mpaka nga bwe bayinza okuzuuka ne bagamba nti kakati palamenti ya Uganda erinnya tugenda dikyusa tugenda giyita iPod ya Uganda. Nze ndi mbaka wa palamenti abantu ba Nakawa West bannonda okubakiikirira. Kakati kiba kitegeeza nti nange baginyingizeeyo iPod ya Uganda oba erinnya balikyusizza. Already ndi member, so already tubadde members aba National Consultative Forum. Ne bagamba katukyuse erinnya erya department eno emu ku zo kubanga eri iPod yali mu tteeka. So kati tteeka nga bwerityo bwe liri tuli challenginga niririwo kaakano kubanga bakikola kyabuwaze kati contradiction. Era nga tweyongerayo ku nsonga yemu bwetyo ono naye avuddeyo okwongerezako eddoboozi naye okuvaayo abe nga abannyonnyola kiki ekigenda mu maaso era lwaki ebbaluwa eyo era bamaze kale bagikoze official kubanga bagitadde ku mukutu ku Facebook page ey'ekibiina kya National Unity Platform. Lwaki basabye Nupu epondoose neyegatta ku iPod tuula nkusomese oyo propaganda. iPod kyali kitongole kya wannakyewa ekiggwaayo Interparty Organization for Dialogue nga kyakuteesa era ekyo Nupu negamba tejja kukiyingira. Kati recently bakola nengosereza mu tteeka liriwa ne bagenda mu parliament. Jjukira tunayo ekibiina ekirala ekigatta ebibiina by'obufuzi byonna ebibiina ababaka mu parliament kyebayita ekya National Consultative Forum. Kati ne bagamba manje tugenda okukola nti ebibiina byonna ebiri under National Consultative Forum
nenga bina ba member mu parliament kati ebyo bigenda kuba n'akabondo kebayita iPod. Kitegeeza nti Nuupu jukira already mu National Consultative Forum yayinayo mbaka omukyalo oyo yamala okufa twateekayo Honorable Katana yatukiikirira katumateka Nuupu twali tumaze okwegatta ku iPod nede kitegeeza nti ate egenda kwegatta kati ennongoosereza gye baakola yeteeka yakyusa iPod okugijja mu kibiina ekyanakyewa kyebali bagendamu okuteesa okunywa akacaayi then ne banga yingidde to be a part of government kubanga already mu National Consultative Forum already Nuupu gyeri era ekiika era ne bateesa kati kitegeeza ki ekyo kitegeeza ki nteegase ku kiri ekyokunywa akacaayi n'omukulu ezze mu kino already kyebaddemu so oli aleke kutambuza propaganda ekikulu kiri kimu nti nno Nuupu ezze muli netteeka epya already lye bataddewo eriposinga ebibiina byonna ebyobufuzi okubanga biri mu iPod nga tebiri mu iPod nga NGO wabula as a part of government organization nga bwolaba ya human rights omutegedde bulungi akabadi ako kati bonga baali baagala kikozesa nga propaganda to blackmail ne beerabira nti tugoberera ensonga emukwemu nenga tubeerabira omwana agala okola mu ggwanga lya Qatar Bahrain awamu ne UAE nga housemaid komanyi okufumba otambulira ku employment visa otuukira wa sponsor ate ng'oyitidde mu office muje tugende tukole recruitment nga abawalabu beetegekera ekisiibo yatandise dda ja passport eyo gye watalina visa gireete wanga store wangu omanyi okufumba otambulirewo visa nziina nawe omwana ow'obulenzi ayagala emirimu egisookebwako gino emitonotono factory helper cleaning n'emirala mujje bu visa weebuli abandozezaako muzifunye ate era mutambudde yange byenjogera bibeera ku Rio so tebababuzaabuza ku nsonga ya iPod teeka lye baakyusa teryafudde ekintu kino obula sino okupondoka ono ndowooza bakinyonyodde bulungi naye nga byonna bigenda mu maaso era nga tweyongera okuba nga tukutuusako amawulire ag'enjawulo Yeseka Kiti avuddeyo n'agamba nti buli omuntu wenna ng'oli munnayuganda oli eyo yonna gy'osinziira munnabyabufuzi n'akwata omutwalo n'agukuwa mbomanya mubuuza ompa gwaki nti manya nti wogukwatira olidde oluguudo olidde sente ezandibadde zidaabiriza amadwaliro olidde sente ezandibadde ziyamba mu bintu ebimu oba ebirala ye bw'ate wakiraba katumuwulize ng'annyonnyola munnabyabufuzi yeesimbyewo yenna bw'ajja n'emitwalo 2-3 sooka omubuuze nti zeezaaki zo nze yanzizera nzagala naye zeezaaki konooteeka obutesi mu nsawo oluguudo mululidde ani nawe walulyako 5 mitwalo 10 gisse mu nsawo ng'okakasa nti eddwaliro twaliryaba otherwise bw'aba akuperereza omulondo atuweereze zino ziba zaaki ngera bwe sikkanya nabamatiza musajja mukulu nti twetaaga sako kwewola sikkanya nisi bituufu Uganda ffenna tukole sako mmeka abantu twetaaga byanjigiriza bisoboka bujjanjabi busoboka bya busuubuzi basuuzi bapokya n'emisolo bannyini masomero agawannannyini bapokya n'emisolo basomesa beekalakaasizza abasawo nabo si bamativu bano abantu be bawola omuntu agenda akole tomuwola agenda akole ffe tumwanguyiza embeera yakola ng'ebyobusuubuzi bye bitambula werudingi atambula obwamakanika nga bitambula ne buli muntu waali akalubiriziddwa ate tuba tulyawo nti ate mukole sako kimanyi nti mukola sako ate era naazino naye yennyini ate era nga yazijja mu mmwe wakati owa booda olunaku e Uganda zinywa amafuta ga seremeka gavumenti nefunako omusolo gwa seremeka kati bwatuwa obuwumbi abatwadde kuzaffe oba kuzize ate kulonda kati byo bino tukkirize naffe ng'abantu tubeeko n'endaba yaffe yadde tetugana buli muntu kuba nandaba ye gwalaba nga tuyingiridde ebyobufuzi bye tubadde tetuteekwa kuyingirira oli mutuufu okusinziira ku ndaba yo naye tewerabira nti siri mutabaniwo ono Seeka Asabula agambye nti munnange oba olaba nga ye nga Seeka ayingiridde ebyobufuzi oba nti tulaba bintu ye nga wabiraba oli wa ddembe naye nakukakasa nti si mutabaniwo awo nga tuvuddewo nga tweyongera n'amawulire ag'enjawulo omwana mulenzi wuno omwana odanlajanye oba omuvuka ono
foot soldier era nga y'omu ku abo abali beegwanyiza entebe ey'ekimanya kabonero naye kadi teyagifuna era n'avaayo n'akikkiriza era mu kukkiriza kwe yatugamba nti munnange tekimuweeredde kyangu okuba ng'akkiriza nti kadi tagifune naye oluvannyuma yamala natula ne yekkakanya n'akikkiriza nti kadi sifunye kambeere obuwagizi bwange kambuwa oyo atutte kadi naye omuvuka ono bambi aludde ng'alajjana agamba nti olumbe lumuluma agamba olumbe lumubala embiriizi oba kiki simanyi nze munnammwe ndi mulwadde olumbe lunnuma ekyamazima mbadde ku ndiri eyo nenkubyamu akafaananyi nga alasisa agenda kujja wano asiga obulimba naye nga tewali muntu abuttaanya ku lw'ekibiina ekisinga obuwagizi mu kibiina ku lwa ekibiina ekisinga obuwagizi mu ggwanga ekya National Unity Platform n'ensalawo wakati mu kwekakaba nzije at least nungamye ku bulimba obwo bunaasiigibwa tulowooza nti bwe bajja bazze kusiiga bulimba ekyokubiri obulimba obusiigibwa anti bye boogera byo bibe byayiseeko omusajja gwayogeddeko gwe bayita Samson Mmande bwe yabadde ayogera yagambye nti bwe nali omuto yajuliza Bayibuli n'agamba nti bwe nali omuto nalowoozanga ng'omuto naye era bwe nkuze kati ndowooza ng'omuntu omukulu neyeerabira nti gy'okoma okukula ate gy'okoma n'okudda obuto so ffe tukimanyidde ddala nti ebirowoozo bye balina byakula ne bidda buto tebirina kye bisobola kugatta ku ggwanga lyattu yadde nga mulwadde naye era tekimugaana okuba ng'ayongerako ddoboozi erya struggle na buli kimu ekigenda mu maaso neeno mu ggwanga nkugambye ffe tubwawo okuba nga tubikutuusa kati abange mwabali eyo mujjukira twali tumanyi nti ebintu bya Sunaben n'enambwayo byaggwa era twali tumanyi bambi musajja wattu Sunaben yasanyuka nnyo nga omukulu Haji Kamoga agambye nti amuwadde ettaka alekere nambwayo liri naye munnange bigenda okuzuuka nga omusajja yali amufera era ono agambye nti mukadde wange nti Sunaben yonna gy'oli ettaka lye baakuwa baakufera abamu ku bantu ku ttaka lino beyafera bemanyi beyafera abali bwe bali nga tewali na kituufu ye Sunaben yonna gy'oli nze nkugamba omutuuze w'okukyalo kuno ku Bukaaya ti omusajja yakubba kubanga ekibanja kyennyini kw'otudde kwe yakuwa ekyapa nakyo kyennyini nannyini ttaka yali yakigula kaakati n'ekyapa kye yakuwa nakyo kyennyini kyakifere kubanga yamala kukyusa mikono n'alyoka abawo ebyapa kikulaga nti ekyapa kyo kifu ekyapa kya Sunaben Kamogo kiwa Sunaben yakozesa emikono emijingirire ekyapa kifu namuwa ekyapa nga kifu era kuno kuliko abantu abalinga Sunaben abafuna ebyapa ebyo bwebi ebimu biriko caveat naye ndooza ye yafuna omukisa kikyete kyagendako caveat oba si ekyo twagenda okugenda mu kkooti okutandika ensonga ezo omanyi ensonga zaalinga zitambula era nga yakyayongera okufera abantu nga bwagenda n'abafera sente ne zimuyambako mu misango era neewunya okulaba nga tekiriko caveat kati magezi tugomuwa amagezi gemuwa agende wannannyini ttaka yeyambe yeekubira enduulu oba addayo amuwawaabire omulundi omulala amusasule sente ze yamusasula mu kyapa addeyo agende wannannyini ttaka afune ekyapa ekiramu kuba nannyini ttaka bw'oba ogenze mu butuufu nga tukututteyo ekyapa okifuna kati yeekubira enduulu asooka addemu amuwawaabire okumuwa ekyapa ekifu kakati ate alyoka afuna ekyapa ekituufu ebintu nga byeyongedde okulanda ndowooza owulira nti nekyasooka kyali kifu okitegedde ono agambye nti asooka amuwawaabire asooka afune ekyapa ekisooka ekituufu then addemu amuwawaabire okumufeera bantu bange Uganda tulagawa
Uganda tulagawa ninga sofa awo wetuli ninga tujja kusigala nga tukutuusaako mpolampola bingi nnyo ebikyagenda mu maaso naye twategeerako nti omwami ono ayogerwako mbalina oluganda ku Nambwayo era mbwabeera kojja wa Nambwayo. Bantu bange oli ku Legit TV 256 tuwerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinge ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.